Yes. Right. Yes, okay. 12 Stars Universal Pictures balese filimu etandika. Bannange oline King VJ okubeera ng'ojota buliro mwe bali kwekumira ku UTV nate era tuguse okutuuseko ekyakabi eky'omulembe ddala. Ekinnayuganda kyo ekyatuse kyalinyidde ddala level era nga ke kaseera tubeere nga twekanya ku filimu ziri ze twayagala nga batukolere. Aba Geoffrey King Visuals nabo beegase wamu okuba nti bakutuusaako. 12 Stars Universal Pictures, Geoffrey King Visuals, GAR Film Studios. Abo kasita beegatta abasatu ng'omanya baleese mwoto. Tula wekanye ne munno omugambe yo TV egguse ereese ekipya kye tubadde nga tulindiridde mu kalango. Nga bagamba aba 12 Stars Universal Pictures bali be bakulembedde ku filimu gye tugenda okwekaanya. GAR Film Studio nayo neebeera nga tebuzeeyo ku mukolo gwa sinema. So nga ate bagamba kano kakugatibwa Nfaizo Mbirago era nga yakawa essaawa kumpi namba n'ekitondo. Director of Photography Iziwa Posh oyo mumanyi wa Lulango kasita akwatamu kiba kigenda kugira muga Faizo n'akafulumya mu butongole. Tulengera omwana ow'obuwala ali ku mukeeka bagamba kawandikiwe era ka directing wa Geoffrey King ali ku mukeeka aluka. Mwana ow'obuwala kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'olina ekintu kyeweekolera ng'olina ekintu ky'osobola okutuula awo n'okola n'omalirako ebiseera n'ogenda mu bintu ebitakuyamba oba ebikwonoona. Myaka ng'egyo kati ak'okunywa kaanywa waliwo eyajja n'aka kanywa okawulire n'amuteeramu kagwereddemu n'anyenya bulungi n'obujoozi obumuli n'atabulamu afunye ekijiiko gye tutamanyi wagye kibadde kikutte olwaleero n'akoza n'agira yakawulira. Ojja kawulira mukazi wattu bambi tamanyi etandika butandika ye bambi tamanyi n'akwata n'anywa. Bawo manyi mirimu ng'egyo gigenda ng'akokunywa kali ku gundi olowooza kalwa akimpulira kamunguluze kamungulu awulira kamungulu era kamungulu teyaluwa. Mukazi wattu n'atandika okubeera nti bagamba filimu eyitibwa Silent Mission era tumaze ebbanga ddene nga tugirindirire mu kalango. Ke kaseera etandike kakati maka ge gamu awuliza rediyo ng'eriko amawulire waliwo bapochers babiri poliisi byadeyiribya badduse ku makya g'olunaku olwaleero era nga gali mu bifo ebyetoolodde game park eno era nga bateeberezebwa okuba nti bali ku kyalo kifo kiyitibwa Rohija. Kati maama awulira amawulire gano maama omu at the same time bwajjula emmere kati waliwo eddenze ery'omu maka ekkulu owaayo okola kiggwe lino oleeta ntebe nga nzija maama leka naawe nze mulenzi omukulu akola kimba situla ku ntebe nga tulya oli musiru kunsitamako ku maaniina ekyokubeera omukulu ekitegeeza nti gwe taata wa wano olina kusisitama waggulu ku ntale ku ntebe maama naawe bannange mune lyekyanga maka ge gamu mwe twatandikidde mwe tuli neggwala eddala ne lijja nevaayo ntoole lireese mazzi ebiseera ebyokujjula emmere mubimanyi akaseera kaba kakanayo kyani aba yesaffe aliwa. Maama abuuza munnammwe aliwa kyokka nga munnaabwe twatandise waliwo amuteera kanyo kawulire mu byokunywa era mukazi wattu wetwogerera yonna ali ku ttale nga sina kyekyokka ng'emidomo baagikabbye ng'emidomo mikabe bannange etandika butandika. Bano bababuuza munnammwe saffe aliwa bazirise tetumanyi enjala etuluma n'otuluma akaseera ak'okule temumanyi mugende mumunoonye saa yakulya mmere muyinza munnammwe ebibadde kimaama naabwe ffe tetumanyi gyali oba agenzi wayo amanyi ffe njala etuluma bannaye tusooke tulye nno enjala ntu yabba kuba mugive nako gibawaayo munnammwe taliwo ate mwagala kulya mubugugire ne maama naawe kati ffe oli muntu mukulu kati ffe maama naawe
tugende tujja kupanjala. Ye Kamasu mulenzi ono entebe sofa nakkalira. Maama agibamya gaye zijja gijjulayo akubbira. Mpozi nga mumaze kunoonya mukulu wammwe. Nga mumaze kumunoonya obukoko waano bonna baabukubakubadde amagulu. Bano abaana tebasaaga. Kati ali awe muli. Tulina gye tugenda kumujja. Ne byetuulako bwetuuzi n'asooka ajja anoonye muwala we omukulu. Lwaki amunoonya nnyo bw'ati? Eno sofa nayo gyentuddeko sigi. Maama mu nnyumba tamulaba abuuza bannange oli alazeewa. Wewedda nno mpulira omutima gunkuba guŋŋamba. Enkoma emmere gyaganya okubajulira ndabanga enkoko egitandiseeko emikolo. Koko nnema baagikolako ddeme. Abaana baano tebasaaga. Maama n'asooka ayitawo ne beetunulako. Tugende tujjejjulira oba. Mukazi wattu yuuno ali ku ttale emimwa mikabbe. Abadde n'okubalika akyabalise bw'atyo ng'asooka adda engulu. Ndiwa. Ndiwa. Osooka n'ojjukira nasembeeyo nga nduka mukeeka. Emikono mikabe, amagulu makabe, emidomo mikabe. Bannange etandika butandika. Silent mission. Maama akwata kubo kujja kunoonya mwana. Omutima gumuluma ogw'obuzadde yeebuuza. Omwana yalaziibwa bannange agenze mukaabu. Ayina ensonga lwaki anoonya nnyo omwana ono. Abuuza bannange Safi walaziibwa mwanange. Wakutte wa? Saawa za malya ga kyamisana obadde omutima guntuntuzza. Nga mpulira eggundi enkubagana nga sikulaba. Omanye omuzadde obeera mwako. N'obeera muli ng'owulira nga waliwo ekitali kituufu eri abaana bo. Wabula nga ne mukazi wattu gy'ali ng'atidde. Baani abaakutte omwana ono? Era lwaki ali eno? Nga bamusibye emidomo, amagulu n'emikono sayidi eri ez'omuti. Nga mukazi wattu talina ngeri yakulaajanamu. Akanya kwekakaba yeesikeko ekinanka. Wabula nga tasobola. Bamuyita Safi. Linda Costa, original nemuzi. N'akyejjako. Lwaki tayita buyambi? Maama jjajja ye watuufu. Kubanga abaakutoli baleka baamukutte nga kituufu baamukutte era nga baagala abeereyo gye baamukutte. Maama yeebuuza bannange omwana wange. Ne yeekakaba ne yejjako eky'omubulago. Ye anoonya kya mikono akiggyeko. Wabula ng'embeera ekyali. Emikono giyuza gikutula. Eyasibye yasibisiza byayi bino ebyandiizi. Ebyandiizi mu kaseera ako bambi maama amugwako. Baali tebamusibidde wala okuva n'ewaka. Maama ng'asooka agamba bane mwanange kiki ekyakutuuseeko nze bannange. N'amujja sumulako bino n'amutaasataasa. Agaki ekyakutuuseeko? Maama mpulira ntidde. Mpunyemu ne kasemukoseko oba ke kaki oba kakosekawa. Kasemukoseko akawulira munda jangu zompa akagumya mwanange bannange. Obadde ontiisizza kiki kyo? Jangu bannange n'asooka amugjayo. Kugambye okyatandika butandika. Silent mission is a movie to watch. Radio ebadde etunnyonnyola ng'etubuulira amawulire agaba poachers ababadde bayiga ensolo mu bumenyi nakabagamba emirundi emeka. Nti mulekeraawo okubeera nti mumistreatinga sisita wammwe mukulu wammwe. Abaana be babadde bakabye mukulu waabwe ne bamusibira eruuyi. Mumbuulire oyo yabitandise oyo. Mbuuza temugenda kulya kyamisana kye mbadde mbajulya n'ekyeggulu akuna. Ewali lanchi I repeat ne sapateri basket. Ate mugende muleete n'enku. Maama wewe manye zituka. Ate guno Kamasu gwe. Ali wano mukazi wattu. Bali sebo baganda be bato be baadi bamukabye. Yade yerukira mukeeka ne bamuteramu oba buki. Tetema katima. Kuwa tosobola kwanguwa. Bagamba genda kuleeta nkwate. Fama. Chichiwa. Fama ogero leete enku. Nja kuwenyula emboko nja kuntegeera. Bane tuli ku Kinnauganda nga tutandika butandika.
Maama ng'akwata ekkubo nga gy'atuula awali omwana ono. Tannayogera kigambo kyonna twakatandikidde firimu. Lwaki? Era lwaki bato be bamubonyaabonya nnyo? Bannange njagala olabe. Kaakati nga tukwata ekkubo okuddako ku ttale erimu nga waliwo abajja bayiriba babiri. Maama bayiriba babiri. Gwe tugukid. Where is this? Why? Boya boss. Lwaki tuba tudduka ate tujja eno nga tokimanyi abatugoba eno nayo bamanyiyo batayirizaayo era bakimanyi gye twazze ye Kafeero Jude. Kafeero Jude ali awo Wankoodo Nkoodo anti gakati ali wano ne Mugaya Faizo Mpaata. Eno gye twatereka emaali yaffe jjukira nga tebannatukwata. Tetuyinza kumala kagenda tutyo tukireka. Tulina kusooka kugifuna. Twagitereka tetumala ogifuna tunoonye omuguzi disapiyalinga tubule tuve mu ensi eno. Okitegeera simanyi. So njagala bw'oba odduka tosagala byakweddusaddusa ddukira ddala oba okugulu kukutuka nga kukutuka. Kale boosi Nkoodo ng'ayitawo. Bannange be bapochers be babadde balanga ku leediyo. Laba ate bagukira mu kitundu kyekimu. Ku kyalo kwekumu kwe tulaba amaka gano. Abuuza mwana wange kiki? Saki oli mu birowoozo embeera gi? Namugaana maama. Lwaki bato bange bano ababiri banti banjagala? Tayogera mukazi wattu Kasiru. Tataaja. Nange mwana gwe ebyo byolowoozaako. Hani muneesaaga okyeraliikire nja kwogeramuko nabo. Nja kwogeramuko nabo teweeraliikirira. N'ekirala kimanye nti nno nkuyagala nkuyagala gwe jangu mpa akagumya mwanange. Jangu nnyongera akagumya. Ye maama Ntongo Fulo oligino ne muzi. Muzanyi waffe wa Lulango. Kaakati njagala ogende munnange onkimireeko ku tuzzi. Okimeyo ku tuzzi mpola mpola tufumbe munnange ekyeggulo. Bato bo olaba ekyemisana tukibammye n'ekyeggulo olowooza era munnange tunaakibamma. Maama ababonerezaamu awo temugenda kulya kyamisana n'ekyeggulo teri naye nga olw'omutima omuzadde tasobola kukibamma. Ayagala nnyo omwana ono. Naye omwana munnange alina obuzibu nti tataaja. Kati ate bali bakozesa advantage eyo okubeera nti bamubonereza mu ngeri esobola. Naye yeetikka ekidomola mukazi wattu akwate kuba agende emugga nga maama bwamugambye. Wabula nga tulabye ekifo kyekimu kye balimu ekyalo kyekimu. Era n'abapochers kwe bali. Oli abuuziza munne namugamba lwaki tudduse ntukomawo eno ng'ate okimanyi gye baatukwatira ng'era bakyasobola otuyiga. Boosi we n'amugamba ssebe eno gye twatereka emaali yaffe tulina okusooka okugifuna tufuna gyagigula tulyoke tudduke. Balina omunyago gwe baatereka. Omunyago. Bagamba ekyalo kino kiriraanye game park emu oba kyosobola okuyita ekkuumiro ly'ebisolo. Twandifuna ku mukisa. Twandifuna ku mukisa ogwerabira ku nsolo. Gamba ng'enjovu, empologoma n'ebisigadde ebeera mu game park giraffe byonna entugga entulege. Bannange mukazi wattu ajja mugga ebyekyalo nga bw'obimanyi okkiririra ddala paka ku kisenyi. N'osooka ofuna ku tuzzi gwe byogirira genda oleeta amazzi ne weetoolamu jasi wali mu fridge. Bano byakukkirira mukazi wattu ng'atuuka ku luzzi emmanga ddala. Bagita silent mission era ng'oli ne King VJ ku 0701 n'era 01 0991 tuba butola ku WhatsApp yange. Nabagamba ekinauganda kyo kyatuse ku level endala era nga baatugambye gwe munnange omulabi wa BBS Telefine sagala obere nga ate omisinga ekinauganda buli lunaku akawungeezi. Mukazi wattu ng'akyase n'amazzi. Waliwo alinga jja agira wansi mu buddo. Waliwo ekijja. Waliwo ekisembera nga kiyita wansi mu buddo. Waliwo ekijja kisembera wansi mu buddo. Waliwo ekijja kisembera akunaamiriza abodookereza ne bamubowa. Jangu. Waliwo amukutte amuliddewo. Bannange era batoobe. Babatumye mu nkute bagenze. Fool. Kaakati gwe musiru. Because of you. Kululwo. You've... Inze Kamaso omulamba amasula buli kimu. Mazima batumye ekyemisana. Bannange. Lwaki mumbo?
With this large tumisinze ekyemisana ku lulwo era n'ekyegulo batusuubiza obutakirya wamma naaki not hungry. toli muyala Very nga bw'okiwulira eyange erabika eri mu gibbi nnya njala ali ekulumyeko ne tuka mu 4 gibbi kakati gwe nnyabo komaze okitegeera nti batumye ekyemisana tunaalya ku kikyo onootuwa oba ku kyeggulo tunajja ku gundi otuwe yatunula mukazi watu nga bamutulugunya gwe jakukonola oguuso gwo nkugamba toddamu tawulira tayogera wabula asobola okusoma emimwa gyabwe n'amanya kye bategeeza bano abaana kuva buto tebamwagala doesn't know that. maama takimanyi nti kyana gwe Curse. oli kikolimo ensonga lwaki toyogera omwana tebamwagalira ddala bamuyita ekikolimo tegaanemu ababiri lwaki mwagala kunzita oyogera lwaki opuliteninga nti toyogera nga ate olina olulimi likandabe yasamya ekimwa guno si gulimi guno olwo si lulimi jakuba amatama ago you dare tell mom. ate njagala okwata ekkubo osirike n'ebye tukukoze byonna kubanga woon'obyogerera n'obigamba maama akubira eyakwalula egenda kuba esiridde anti kye batutuusizaako olwayiro okirabye tuli ku kyalo kiruhugi bagamba kiri mu westani oba buvanjuba oba bugwanjuba obwa game park emu era nga tutandika firimu yaffe kati bano abasajja babanga babe bayita ba convicts abaatolose poliisi yabakutte ebadde batika ku baasi oba ku gundi ebatwala mu kooti ne bayuza okumanya baagala emaali yaabwe gye baatereka baabakwatira wano mu kubakwata omunyago gwabwe baali baagutereka era sebo ne bajja maali yaffe twagireka wano gikwate nkodo gwe beetisa ye Kafeero Judy oligeno ne muzi tumulabye mu firimu nyingi gamba nga va ku ttaka n'ezisigadde don't get out zonna yazirimu era ng'akyakuzanyira nyingi nnyo weekumire bwekumizi ku yo TV jangu nowali seefu jangu munyago kyo guli muno yanguwa naawe tolwayo gw'okuta omunyago ate gw'osigala emabega oyagala kunkolaki ne bajja empaka wano omunyago guugwo jangu wanawata owaaye weguli tewali yalabawo awo kati sokowa ozimpe engalo 5 ezo obutuzigata ziba 10 bali ku ttale nendako balinamu amasanga baali bapokyazi era nga be bayiga ensolo zino ez'omugemu paka mu bumenyi bw'amateeka akati okiraba kino bwenkikwatako bwe nti n'ekiweeweeta mpuliranga atuuse ku buwanguzi najjayo n'ekirala kati alina ndowooza ate kirala ebirala byatereka mu masanga gano si kyekino leta tulabe amasanga ensolo baziyiga ne bazijjako amasanga ne bagatunda buwanana n'afuna wana byenoonya biri muno nga sebo yateekamu akafanga kwatira awo nkodo kwata his inkodo the hunter n'asooka afuna wana akafanga kano ka keyboard neno bano bakyakunyoono ate ng'ovudde ne ku ebyo mwana gwe tetukyakwetaaga bw'obanga obulamu bwe obwetaaga bambi kwate kuba ogende onoonye ewammwe gy'olina okubeerabeera bakasiru banno twagala ekyo okimanyi okuva obuto tetukyagala nyini lwaki tuzaaliwa gwe wooli kyokka ye mukulu waabwe baamusangawo nga ye muzaali naye nga tayogera ne batandikako olutalo paka na kati wulira omuwala aliko naaki owa okitegedde bannange nkitegedde naye ate temukifaayo kirabe nyini batuma kisota tuma ekyemisana ne batusindika ne munku gwe ssebo ate mu ekyemisana kuwa ogutwe guno bannange embeera gye bayisaamu mukulu waabwe si nnungi n'akamu ekyokubeera nti omuntu alina obulemu ku mubiri gwoba nga yazaalibwa waliwo ekitali kituufu tayogera takola ki tekitegeeza nti abeera kikolimo abeera muntu nga ffe era asaana kuyisibwa bulungi nga bw'oyisa omulala bannange olaba silent mission era ng'olina King VJ eddoboozi ly'abantu kati bapoche mamaze akasema akateekako naye saagalaka muno obuzibu bwe muteekamu obudde nga kagendako
kanyuma nnyo n'oteekamu akadde nga oli bw'aba agijjako akadde kakaaba naye mukugiteekako nga tekakaaba kubanga oli bw'aba agikubyeko nga totegedde nayagala aginyige eveeko awo budde oba osowulira akadde n'ozuukuka ng'asooka anyiganyiga bwe tubanga omunyago tugulina nga twagala okufuna sente ezituddusa poliisi ereme tukaba soka otambuze amaaso gwe teba soto kuliya ku kiduuna akasimu n'akakuba ne kayitamu owaayi nkuwulira yosa anti munnange oli otya ayogera abula kwogera mukaama tayagala bamuwulire the reason why anti ensonga lwaki nkukubidde si nkimanyi nange poliisi etunoonya naye nkukubidde si lwa butaagala lwakwagala hello nkuwulira gwakubidde aleka akitegedde ono bamukutte ati munnange mpuliriza siri mukomera batanye okuwuliriza abasibe gambirawo jangu baagalayo akakadde jangu onkime sente zo nzirina kati sente oba ozirina kirungi naye kakati emaali yogirina kubanga bakukwata lwaki oba onkubira oyaga kunkwasa anti munnange toka okakkane sente bwoba ozirina is that okay kiryoke singa nku hello owaaye nina emaali ate g'olina sente ye muguzi yeka gwe balina bannange kamusindikira message amugambye nsindikira location wemba nsanga emaali nze nkuleeterewo sente zo saagala ojje gyendi kunkwasa omugagga agule emaali soka otambuze amaaso naawe ndi kunsindikira ono message wawe tuli ne we tugenda omusanga balina okujja wano omunyago bagutwale baaya gye bagenda omusanga ago bakuleka abawe obutiti gw'ensimbi bo bayuze amasanga galimu sente naye kimenya amateeka lwa nsonga obeera otta ensolo mu ngeri etasaanidde bw'amala okusindika akameseji esimu aba takyalina kyagyetaaza aba takyalina ategedde waalina osanga leeri ebintu by'abantu abaddiira bye tebiba byangu kati kumbe bwe bayimiridde ate abaana bye bayita nga bagenda okutyaba enku lindako abaana bwe bayita nga bagenda okutyaba enku bamaze okucunya mukulu waabwe bano bali wano addage naterekamu munene akasente akatwongerayo nkodo agenda okulengera nkodo agenda okulaba bwati ng'abaana babalabye nga nkodo tanaba kwekkaanya tukyali seefu naye owaayi soka olaba eri tulabiddwa wanje tukengeddwa oba okyali awo annange baba akakubira omugagga kamasu bayizi ombirago oligiro ne muzi alaba abasajja bambadde obuntu bw'abayizi ku mikono ku ki muno bwa jjajja ddungu jjajja ayigga bonna mu bulago mwonna nga batunula bwe batyo ekirevu balina kyamwamba eriiso lyeryo uliya kamasu bw'olaba omubbi oba mu bulabe nnyo kubanga aba akimanyi omulabye naawe naye aba mu bulabe aba akimanyi bwakuleka abakundi bapochazi babano mujje bolalala gwe utirubato bafune nawe ate kati olinda ki ye nkodo olinda ki mukaya Faizo n'atumira is Mr. Mpata najja bana basudde engatto obedda ndina mu kigere polisi yanzigyeko ezange yanzigyeko kakati mali yange so tewali mulala abadde abugobera najja musinde alinamu lubatu olwo bwe kutandisa ejamia ne bakasuka eri ebe kukeresa emisinde oba olina okubeera nga ate oli fiiti ne bakunyamuka kati ate basudde ejambiya kyo kiba ki ono ye musinde alinamu lubatu ye mugaya Faizo mama nze mama miya mama nze nkodo is the hunter kafero Jude olaba ono anamu lubatu baliwa we yadhei lubuto lwe rumusinga obuzito kyekibi ku ye najja ayitewo muna laba ate kano bwe kagwa kanaaca awo deya pose mukulu we ya mulenzi ayo alazibwa manyuko omanyi genda ogoba oli ate olaba oli adduka oyo mundekere nze mukutte nze musooseeko mundekere sirika sagala nkuteme nyakutemako omugongo laba bona osigaza olubuto nga ng'oteguliiko bannange kati ffe tubakoze ki temunzita bannange temu kakati situka obanga olaja ne tuleme kutta situka mangu nange singa oba twagenze munku tambula singa oba twagenze munku yakuta ndude n'oku annange ebigambo ebimuvaamu abikomya kakati
ono balese bamusonodde enkoona n'akawompo. Ali wano yeebuuza naye bato bange nabakola ki okuntwalanga ekikolimo obutanjagala bwe bati? Lwaki bampisa bwe bati? Lwaki bampita ekikolimo? Batandise n'okuŋŋamba muno nve ewaabwe ŋŋende noonye ewaffe gye nteekeddwa okubeera eri bakasiru bannange. Ŋŋenda kulagawa? Eyo y'embeera bannaffe abo gye bayitamu. So n'olw'ensonga eyo tebasaana kuba nti ate balabizinnaku eno sayini okumpi eno ono Kamasu ate akyayuza yayita wano ono olw'okuba tawulira kati obwongo n'eriiso limuwa nagamba lindako basigazaamu kasensi kali akalala bafiiringa nnyo ate nga balaba nnyo. Ani ayisaawo Kamasu neji lindako tebamwagala naye yasooka n'agamba nedda Kamasu ejambya ye nabate ejambya weegwira naye ate bwenjinona kati Nkodo atuuka wano kalabye kasala wano kasaze wano nga nkalaba oyo yadidi yugo tamanyi nti ate omwana omulala omubuwala amulengedde mutataaja agudde kava wano muka omutima awulira gumukubira mu ntumbwe omutima gwali gukukubiddeko mu ntumbwe nga gwagala fulumayo guyite mu bugere. Ayaya mama nze muyizi aba asobola okuturakinga n'amanya wooli is a hunter. Nkodo Apollo Jude is Nkodo kakati nono safi utataja waffe ajja jukira bambi tawulira kajaka oli yalowooza gwagobye waayo buvi kubanga nakuwulidde dda nakutegedde otavaayo ali kasisitako ketusoose okukwata kagenda kufa annange wulira we boogera kunaaki okufa nga ate ye mwannyinaze yekka oli omulala tamumanyi nga mwannyina ono nazo kasitula engundi asooke alengere bulungi aba tawulira aba ayagala kulaba omusajja biki byayogera bw'alaba emiwanga gitambula aba asobola ogisoma n'okwetegeeza kikulu nnyo kuba emidomo agirengerera wano owaayo empunyeza okutyako nkuwunyiza tuvaako musi ayogera eno olya nekyemanga kati wandibadde ovaayo bambi kale vaayo tukyogereko vaayo tutuule kumeeza tutuule ku meeza ku maaniina ogenda kumpa mmere Kamasu n'amasuka ono byonna abirengerera eno maama nze n'asooka ateguka tanategera kikituuseewo wabula alengedde okusajja ogugoba mwannyina Kamasu amasuse alina waatuukidde omusajja ngudduseeko naye kakati mwannyina ze gamukutte baddaake ngenda kukola ntya yefaiza ombirako oligirwa ne muzi azini Kamasu naye n'akimibwa ogiraba nti si yamwe togimanyi bwesala tomana bwesala dokoli oba olyagala kye it's a King VJ's Productions kutoka from 12 Stars Universal Pictures ettale nga likaaye walogo basoose okuleeta engeri ki temulina gwe mwagambye tetulina nsonga tetubatematema ne tugenda ne kaakati tetulina kye tugambye wadde tetulina gwe twagambye era tetulina gwe tugenda gamba lwaki temutuleka mutuveeko muwala fugitives sebo ffe tuli ba fugitives escaped from the twakatoloka ku poliisi era etuyigga omusango gw'olina omunene ogusinza okuba nti gukukwatisa kutulaba olina omusango gwe babavunaana kutulaba. Why did you have to kenga us? Go like that? Olowooza tusobola baleka mugende nga mutaayaya nono bamuleese nono bamuleese muleete mugatte wano ku layini kubanga njagala tutemeeteme abantu nga bali babiri emikono gibeerewo ena bwe tugeo gipanga n'amagulu ana n'ensingo tufune ebiti kwe tuziteeka kati kasafi kaze kawondera kalaba nono bamukutte dda bamuteezezza wano kasuka kalya kava kabirengerera wali sirika panange sirika ani akwadde olukusa okwogera kati yogera bw'oba olina ekyamagezi ekyotugamba yogera
njakuwa nze oyasam ate oyagala kulagawa oyagala kudduka Safi alengera ali mu katooke kati ye aba alina kunoonya nnyo mimwa gyabwe alabe gyogera ki kubanga bw'alaba emimwa nga gyogera kugambye aba asobola okusoma lips n'amanya ki kye baba bategeeza njagala olabe bannange etandika butandise nabadde okubeera ng'egira tennaba nga basooka babaaza situka nina muuki oyinza n'okuba nga olina ku ssente jangu situka kusangamu n'olukumi tebaluleka bannaye njagala olabe embeera bwezi tizituuka ku bantu oba oli awo oli mu bibyo ng'oli mu bibyo nga si byoliko gwe musiru oyakudduka olinamu n'akasimu wano olina kamapeesa omusajja omukulu gy'oliyeke yateekaka n'asooka afuna n'akasimu kano ampulire mutumalidde n'obudde singa katwasinkanye bbaaya kaliko eyatime nenkasanga tekaliiko omukono gwe ntwala ewekiwowoolo shall be there within few minutes at owaayo n'otusonyiwa okulwawoko naye waliwo Justin naye tugera tuukawo mudaki ng'okubidde ku namba ndala sibyagala ebyo oyagala kunkolaki anti munnange wobadde waawo ka emergency nga bumanyi abaakatoloka naye mudakika nga 5-10 tugera kuba tukutuuseeko awo kano kengeri gye katali kange tewali agenda katulakinga ngende nako. Let me start by introducing myself. Ansooke mbeyanjulire sagala mufe nga temutegedde emizimu gyammwe nga tegitegedde ani abasse. Ulira bano balaba My name erinnya eryange Andrew Guy. bampita Andrew Guy azini mpaata abasinga obunyi bankazaako lya ssente engeri gyenzaagalamu mwali mumpuliddeko ye ayagala anyeenya omutwe ate nga bw'agamba ye Because of the love of the money. olw'okuba nti neetaaga nnyo ssente ku nsi kuno kyekimpisa ssente neera ekyampaata kyo bakinkazako lwakuba nti enviiri zaagaana okumera eno waggulu ate kinyiiza era temugeza ne mukyogerako ono gwe mulaba muyita nkoodo tubadde naye mu bizinesi eno bizinesi tugiruddemu era kyenyinza obbagamba tufunyeemu nnyo mu bizinesi eno ey'okutta ensolo ne tuzirunda ne tuzitemako amasanga naye ate ririsike singa tulabibwa obwana obutonga mmwe kubayo tubata wano ne mugenda kosi mba mukimanyi mugenda kugamba abantu bapochazi be munoonya tubalengedde eri emmanga kutali mbanoonye kaakali n'olw'ensonga eyo risiki esinga okubeera ennene mu bizinesi eno ey'okukwatibwa ekyo tetusobola kireka kubaawo kuba bw'okwatibwa oteekebwa mu nkomyo ate gye twakatoloka kaakati kyensinga okulowooza kwe kulaba ejambiya eno ewagalibwawa muwagalirawa wano ku kyalo ono alaba ejambiya bannange abasajja ejambiya nga bazirina yagamba kooti wano kamala okunoonya baakaapu tebamwagala batoobe naye ate yetasobola kubaleka kubeera nti battibwa bwe batyo bannange olaba ni King VJ the voice of the people nagamba ku Facebook gendo searching VJ Kings Pro sindika ka friend request tubere nga tukikwasaganya searching a Facebook page eyitibwa King VJ's Productions ku TikTok gendo tekemu King VJ 99 following nga tukikwasaganye so nga ate nebisigadde YouTube tekamu King VJ official labe byakabi emnanga awomerwa ziri kati side eno munimiro nga bomanyi nebuwa musanvu gwa misana wabaye ababeerayo nga batema ebikata munanga akeera mu lusuku ku macha nagira endagala n'ebitooke n'abisalirira mutonto n'agenda n'atema ku bikata ate olw'eggulo n'agenda n'asimba kasooli mu kyalo tebawummula siku eno economy eyakaaye otasimba muwogo oba oli kuki kubanga muwogo munaye musajja agamba muwogo era muwogo mukyala wa ku kyalo tuba tuli awo nga mama w'abaana bali akwate kuwa okutuuka nga mugaje baleko omukazi munnange nti kaali naawe gyebali kiki ekikweralikiza munnange neeralikidde nnyo ku muwala wange oli sawa muwala wange muwala waaliwa Safi anti munaye Safi bali tebamwagala batoobe njagala mufunira essomero lyensobola omutwalamu essomero ery'abaana abalinga ye bwe kiba bwe kityo
nina bulazo wange amanyi ku bintu ng'ebyo asobola otunoonyeza ku masomero ag'abaana balina obulemu ku mibiri oba oliawo ne bamugira nti kale tudde eno Safi ng'amaze okulaba nti bato bwe bali mu matiga ng'omwana omukulu newankubadde nga toyogera towulira okolawo ki n'asooka akunyaamuka bannange akabengo tekatera nnyo basimba abaana b'omu kyalo yatuukira waka nga kofuluko eri ate maama alazeewa bannange maama ate akuttewa mu ffumbiro nga maama taliiyo nga n'ennyumba ey'okubiri nga maama taliiyo bannange maama alabika alese wano ebintu ng'agenda kubyoza agenze ku maama talabikako agenze mu nnimiro ali ne mukazi munne banyumya bannange maama aliwa maama ali ludda wanze yeetolodde ennyumba wonna tasobola kuyita bwe buzibu bw'alina kubanga of course tayogera ng'obudde tewali nga maama taliiwo nga talina mulago asobola kunnyonnyola kino yayuza misinde bano nze nina okubenunulira I have to save them newankubadde nga tebanjagala kumbe manju maama abadde atuuka abadde aleese ku misooli awo bagiregiremuko nga bw'omanyi ekyeggulo kirekolo kati kiba kiganye misooli na caayi ng'ajja abaana bagenze okuva ssaawa nga 7 mu nkuno ow'emugga kati agamba abaana bano nga baluddeeyo kiki kugambye ye ntongofulo origino n'emmuzi kati kano kakomyewo kati oba ngenda kutandikirawa bannange taakubire poliisi talina tamanyi kwogera taakubire muntu yenna wa ku kyalo tamanyi kwogera abadde asobola kigamba maama we gwaludde naye kuba amanyi olulimi lwa sayini ndyose nenkusanga nakalanzi naaka anti kakati bakulu bakutte lulimi lwa bakasiru anti bali ababiri bato bange ne onooli omulenzi ow'ekamasu amasula kiki nze nga sibire kannange n'afuna akati n'akoloboza n'awandiika bakwatiddwa ebiki nze saasoma ebyo ABCD ne C ne D kwenkyali oli musiru nasooka ayuza yagamba kano tekagenda kunnyamba yadduka misinde abaana b'oku kyalo n'osobola omusanga awo nga n'akagambo boyi tanatuuka kawandiika nga tannaba yamugamba muto tawana kuwandika kuba sijja bitegeera kyali ku ABCD 1 2 3 CD bijja waliwo ziizi walifuza oluganda wayakyahanga mpulira nga teriyo mu luzungu oba nga yekyuye yayitamu misinde n'asooka ajja eno mission eteeka okuba nga yeetagako ekyokulwanyisa nuclear weapon if possible yeetagako ekyokulwanyisa n'afuna ekyo n'afuna enkuyo wakiri nja kukuya omuntu ampulire najja nabalese wano ndese babakwatiddewa baliwa njagala nkuba omuntu enkuyo njagala nkuya omuntu I want to kuy somebody here nga tebaliiwo balazeewo ate awo we wabeera obuzibu okubanoonya gye bakutte batoobe babatutte situmanyi waje babatutte nagamba ku 07 0 oba osobola okufuna ebyakabinga bino gwe munanga alina bizinesi ey'okulanga olina kalango olina kyo agatukwasaganya eki not 7 not 1 not 1 not 991 yatuukawo kasirise tayogera tawulira obukosi aba talina kyawulira ng'era bw'owulira ngera naye bw'owulira eddoboozi lya King Vigil kanga yeri kunyonyogera mu matu ye awulira kasirise mu matu aba awulira ekyo bakutte wano emikululo gyagiraba bino bye bimu ku byayo ebyabadde bibasibiddwa lwaki byasumuluddwa badduse oba alaba we bakutte waliwo okugendayo nga kumbe katego naye nga bw'omanyi omuntu ng'oli mumalirivu newankubadde nga towulira nga toyogera naye ng'olaba nga n'obwongo Katonda yabukuwa ng'otegeera yakwatirawo ekkubo najja silent mission ekigiisa silent mission kubanga agiriko ali silent mutataja
It's a King VJ's Productions. Nafuna enkuyo. Najja. Where did you take them? Where? I want to know. Because such a commando like me can't step back. Najja. It's a 12 Stars Productions. A 12 Stars Universal Pictures. It's a Mugaya Faizo production. Directed and written by Geoffrey King. Oyo yakuandikira ziri ez'omutawaana. Gamba waliwo ng'akajja akayitibwa Soreya. Waliwo akalala k'omulembe akayitibwa In the Wooden Box. One Moment to Live. N'endala nnyingi nnyo z'otannaba kubeera nga wekenneenya. Just weekumire ku Yo TV. Ogenda kubanga ate munange ozootabuliro. Ettale lyeryo. Abasajja bakuta abaana b'abandi ne babeetisa amasanga. Wawulira ku wasoma ku slave trade. Kati kino ekiwala kinnaaki kirina obuntu bwe kijja nga kijja kusanga lino nga kisuula. Owaye musirisi oyo saga byakutuwoganira. Tambula manina. Oli wano omuwala yalina obuntu bw'ajja amegula kusanga lino ng'asuula. Bwe banaaba nga banaye batusse wakiri bajje nga bagoberera obuntu buno bagwe ku mayiti zaffe. Bagwe ku mayiti zaffe. Kaakati omwana ow'obuwala atambula ajja we bayise waayise. Ajja alonda obuntu buno buzze busuulibwa. Bwabuunyako kituufu buno bwakagwawo. Ekigisa Silent Mission kyekyo. Alina senses bbiri ezitakola ku mubiri gwe, ey'okulaba n'ey'okwogera. Ey'okuwulira n'ey'okwogera. Naye ziri ezisigadde azirina. Feeling, smelling. Pose neya eating sense. Kuba alya. Weyambuza mbakasiru basuna adungu. Eyo sense kino ekikwatagalina kuwulira. Kumanya obusiru obubaliko. Kaakati alengera obuntu buno. Yamanya this is a sign. Yatuuka ne wano we babadde basudde kamaso era n'asangawo akapapa gy'akalala. Wano sikute kubofu. Ndi ku kituufu. Just nina kusigala nga ngenda. Nabagamba ku nsi kuno gwe munanga ali eyo ng'olina obuzibu bwe butyo ku mubiri gwo. Ne bw'oba na bulemu butya. Togezangako ne weemalamu amaanyi. Nze naye sobola kukola kino, esobola gendayo ate nze ali kino. Nedda Katonda bwabeera nga alina senses ze yakuwa ku mubiri gwo. Osobola okubeera ng'ozikozesa. Osobola okuzikozesa n'okola ensimbi. Dani okubeera awo ne weetuulako obwetuuzi olw'okuba munange nze sirina kino. Ate abantu abalala bo bakirina. Kati ono alabika ye delivery man gwe basindise. Naye ng'obudde bumuweddeko. Kyokka ate abasajja bamugambe just eddakiika 5. Ate ebintu bya ddiiro oba obimanyi naddala ng'obiruddemu. Omusajja bwagambe eddakiika 5 ziba 5. Why are they not here yet? They told me just in a few minutes. Waliwo omuntu ogamba few minutes ng'ategeeza 4 oba 5 kuba nazo naza lugamba 5 mu 9 kuba nazo ziba tenawera ssaawa. Ziba zikyali ddakiika. Ali wano. Yuno. Delivery man. N'asooka ajjayo essimu. Tayagala nnyo kubira bali kubanga bali bakwatiddwayo kati ate baabe bakubira nga bakozesa namba za njawulo. Bw'obala osobola bakubira ku namba gye basembye okukubirako nga kumbe yo ssimu poliisi already yagifunye dda. Kati bano bane bagukidde. Mbagala mutuuliremu kawa ate mwogera. Mwogera ki? Yakutemako ennyindo eyo gwe kano. Yakutema. Kalabe. Nejambya sigwa giwagadde. Si ya mweno. Tomanyi bwesala. Olabe ebadde ogenda gitemesa nku. Olwo kati gwe pipo. Kutema ennyindo.
bawabonosiza mu Livans. Nange tetugenda kuddamu kutaaja. Muwulidde nti ye delivery man ng'asooka agikuba. Kangezeeko ku gye baasembyeyo okunkubirako. Gye baasembyeyo. Kati ono ate evuga. Endako kana kasimu sika. Yono. Yeye. Wanji. Owayi gwe mukulu. Muliwa. Munda sekunjo kisamusana kunkwasa bukwasa nga temuvaayo. Okay, sir. Mukama wange. Just tugizemuko. Ne tugenda kujja kati. Bambi tovaawo tukwegayiridde gwalina. Bitu. Kyokka ate. Hunter ayimiridde mu kifo kimu. Ye muyizi tasubwa. Nkodo. Abeera alina kyatsensinze. Era agambye bosi we musooke mubeeraawo. I feel something is not right here. Olaba tracking ensolo. Ne baginoonya mpaka wonna weegenze. Hunter abagambye mulindeeko. Nina kyempulira ekitali kituufu. Lwaki? Abaana batidde. Kiki kyawulidde ekyo? Ono ali wano akalakala n'akasimu k'abaana. Kati ye communication gye tulina. Kati ate maama laba akuba. Bannange. Abaana batavaayo. Kati akasimu k'abaana kavuga owaayi maama amwe namba ye yawandikwako mami nti ye. Andi mpulira nga yona abakubira. Kakati gwe. Soka kusaako jambiyo kakasenti no just luswawula lumuchwa. Obulago oba tolina. Kati gwe njagala oyogere bulungi awatali ekyo muganda wono mwannyoko obulaguta. Yogera ne maama wo bulungi, yogera ebigambo ebituufu ebitatemyako biba. Nagikwata. Yogera. Kalabe. Abaye. Muli ludda wa. Anti maama tukyanoonya nku. Watugambe tulete ninja ate mwanyo kaliwa. Ndi naye wano naye just akwa yali mukutema ziri ennene ng'atenze nkwata buswanyi buno obukuma omuliro. Mwangu we muniralikiza okuvaayo n'abasindise kayiro akuba mwagenze mukoze emisango munyiiza ekikulu nammwe. Muveeyo. Leeta. Oli agamba mu. Gwe. Bafunyeemu obuzibu. Ne basooka ne bawumuliramuko wano. Obudde alina butono nnyo okutwalayo emmaali. Kyokka ate Hunter Nkodo muyizi tasubwa amugambye musooke muyimiriremu kaawo. Waliwo kyempulira ekitali kituufu. Awulira ki? Kakati kano kannaalo nako kajja. Nasanze tsa gundi byangama. Abaana abasobola otegera omwana w'oku kyalo nti gundi mwana wa wali tayogera. Alala maama. Owa kiki? Anti munnaye kino kyabwangu sigenda kutuula. Okitogera kutuula kiki? Mbuulira. Kiki? Mbuulira onkanga kyabangu ate abaana bange sirina baate bwe mpulira omuntu ng'ajja amameme gamukuba ntyamu. Ono ali wano akyekalakasa ne jambiya. Muyizi tasubwa alazeewa. Era kikyawulidde ekitali kituufu. Kiki kyawulidde ekitali kituufu? Njagala olabe. Kakati bano abaana si basiru. Magezi gatta. Kamasunga asooka akola wana ka aro. Ono akasimu akakasuse. Esaidi wali. Kamasunga akolawo ka aro. Akasonga. Gye bakutte. Kasonze. Kasimu gye kagenze ne gye bakutte. Yamutambule. Babafude basirevu trader babefude basirevu traders waneno. Betisiza abaana amasanga. Ate mubaamu obwo kakugwa ku lususu n'owulira olusanyalala. Kati Safi yajja agoberera. Naye nga muyizi tasubwa yeeyawudde kubali. Agambye mpuliddemu ekitali kituufu. Mpulidde something is not right here. Amaze emyaka mingi mu business eno ey'okuyigga. Aba asobola okutracking ensolo n'amanya gyekutte. Kati yatobolobera ku ttale okwo. Nawulira nti awulirako akawoowo. Akatali kaabwe kokka. Ye ne mukama we empaata amanyi bwe bawunya. Kunaku ze bamaze nga tebanaaba abamanyi bwe bawunya. Kati buli bwe bwana bwe bakutte aludde nabwo kati aba asobola okuwulira enso zaabwo. Kati
kati aba asobola okuwunyiza ku ttale okwo n'amanya. Kati kumbe akomyewo emabega awulira olusu lw'omuntu omulala olutali ku bbo n'atuuka wano ng'awulira luli waggulu nga n'omwana ow'obuwala waayimiridde nga naye awunyiza. Oli alina sikiru za kuyiga n'asooka asaawagala ennyindo. Ewunyiza ki ovanga ku nnyindo nga eringa guno zino omuddumu gwa gundi guno ekizoosi. Kikyempulira noono naye jjukira sensi ye ey'okuwunyiza ekola nnyo ne yeesatulamu akagere kamu mu maaso naye kampunyiza bubi. Kumbe n'enkoodo olusu nga mpulira luva eno. Laba bwe bayisiŋŋanya oli n'ayambuka ono n'akkirira. Ani atugoberera? Mpulira olusu olwedde olujja lututambulirako. Kumbe omuwala agoberera. Naye kiki lusu ki lwe mpulidde awo? Nkoodo ate laba bwakutama. Oli wakyukidde emabega alaba oba ki ekigira? Ate enkodo n'akutama. Ani alinnye wano nga mpulira ekigere kirinnye wano? Awunyiza ku ttaka. Onaagamba yiyi. Kiki ekyo kyempulira? Ladies and gentlemen, eno bagita silent mission. Naye lindako. Olusu mpulira lukutte wano. Terukkiridde. Lukutte wano lulabika luze lutugoberera. Olusu nduwulira. Kati laba omwana ow'obuwala ayambuka. N'enkodo muyizi tasubwa ayambuka. It's a King VJ's Productions. Kutoka from 12 Stars Universal. Omwana nga ayambuka ow'obuwala nga n'enkodo amugirako naye nga tannamulaba. Nga mpulira olusu lwakayita wano li fresh. Ani ayisizaawo akawoowo kano? Ennaku nga zibadde nnyingi, ennaku nga 17 tetulaba ku mazzi. Tetusobola kuwunya bwe tuti. Tetusobola. Oyo kati bwe yatuuka abangambwa. Aba awunyiza abangambwa. Olusu luno lwaki mpulira lwambuka? Mpulira lwambuka. Silent mission. Era bannange nze simanyi gy'olijja firimu nga zino singa oba ovudde ku yo TV ne bano bagamba ekiri eri kitokota. Lindako olusu. Ye Kafero Jude Nkoodo. Kati ekituufu kiri nti omwana yajja n'atuuka mpaka bano we batuddeko. Batuuseewo ku wano eno. Mpulira wano ensu ziruddewo. Kuba bw'olwawo otuukawo osanga zivuddewo. Bawa kati saa zino alayika afuna mixture. Awulirawo ensu nnya. Olwe lwakutaano. Kati n'alaba ka arrow kakoleddwa ng'oli akakoze intentionally n'asonga. Lwaki kasonga eno? Oba olina okubeera omugezi ennyo olw'ensonga kakyasobola okubeera akatego nga baakutegedde ng'ojja naye oba olina okusiba lu kipinda lu. Kasonze wano waliwo ki? Kumba abaana basonze wano akasaala gundi kano olw'ensonga we basudde akasimu. Anti munange nasanze oli muwala we atayogera. Kiki ekimutuuseeko ate wama yagenze dda ku luzzi tanadda jangu ontwale nze. Maama yajja misinde omwana omusanze wa bannange nze musanze eri n'ayogera byayogera nga sibitegera. Ewa bannange omwana wange maama yatandikirawo bambi. Lwaki basonze wano? Waliwo ki? Kumbe waliwo akasimu. Okay. Obwedda banne bajja bamulekera sigino nga balinga oba abategedde nti ajja. Kati ate bwe balabye ng'oli asudde akasimu ne basongawo akafo keeko. Kati ate laba ne muyizi tasubwa bwajja. Lwaki olusu lukomye wano? Siwulira nga lweyongerayo. Kumbe omuwala wennyini waali just atambudde adda wali mu bukajjo. Ono akyali mu busooli. Bali mu kifo kyekimu kyennyini. Oli atunudde eri, ono atunudde eno. Tebanneeraba. Laba bw'akyuka n'asooka asika nagaalu tuuki lwempulira wano. Ono akubyeyo omugongo talaba tawulira. Talabayo tawulira. Wabula awulira olusu naye lwatategeera awulira luweze wano. Nono awulira olusu lungi wano. Kati nze ntandikirewo akasimu kano. Kati laba bwalaba akasalaba. Tanalaba. Laba ono wakyukira ate ng'oli akkiridde wansi awunye ku ttaka. Mpulirawo ebigere wano ebitali bya mpaata.
si byabali abaana. Kati ono naye anoonya netiwaka n'akakuba ne kayita mwene wa maama. Naaki abakozesa akasimu ka Naaki. Naaki mpulira wano olusolo. Ono ali kasimu akuba akavuga ennyo. Engeri gy'atawulira atasobola akateeka ku kutu obukosi aba alina kalaba n'alaba nti bamukutte n'akateeka awo akiri oba kati agenda mugamba atya kuba tayogera naye bannange ono naye atakwata abadde ki kati ono wamma ndaba ebigere biri lindako ndaba ebigere bitambudde nga bidde eno ono akyuka bw'ati anoonya netiwaaka mwizi tasubwa asituka. Ladies and gentlemen, beerengera watch this. Misinde 10 nangaye jangu obadda wama mpulira olusu akidde mu jangu ne basoka bayingira akasa ekikajjo ne bayingira ekikajjo ayayayaya kati ate mission egiyingide mu nabe ne bayingira ekikajjo bannange bayingira ekikajjo ne bakyetooloola tasobola kwata eri kuba kimanyi si gye batute banne abaali nakudda ate n'akomawo gye kitandikira n'ayuza akasimu yasuula awo ono talina budde bukalonda jangu kandagwe jangu ate ekwatako bannange yasooka n'akatwala emisinde kakati ono bamuleeta namusanze eno nga nva ku luzzi wano n'agezaako okuwandika byawandiika nga sibitegere kati maama najja awandiise biki akunyonyodde biki olabye akola sayinira sijjuke katulachobeda tongamba akutteeyo n'agamba ngenze maama alabye ebigambo ng'ebigambo ekigambo kikimu akuttaawo n'awetera awo maama n'akunyamuka ekigambo kibadde kimu nga kisoosa eki nga kisembyayo pi kumbe wuuno ate abadde atwalira banne obuyambi kati yabwetaaga jangu wano mangu pozi bado jangu aha laba bwengwa naye gwe laba ate bwengwa kale kyolaika ogenda kisasulira emirundi times 4 ansooke ngizinge tugobagana nanjiri olwo kati gwe people jangu ne kayitamu emisinde kaakano silent mission the movie kati ngadduka ayina akaddo ke yalengera akaddo kano nkayita wala nkamanyi lwaki akaddo kano akamanyi si kamyu si ki wabula akaddo kanjawulo kaako obutasangika kati najjukira ennaku entonotono nga bino tebinnatuukawo baali bagenda mu nnimiro ne maama we ne balaba akaddo bwe kati era n'amugamba akaddo kano okalaba akaddo ako okalengera n'amunnyonnyola mu lulimi lwabwe akaddo ako ka bulabe tolina keekoonako keesembereza kubanga anti munaye sikamanyi nnyo naye bwe kakoona ku lususu omubiri gwo oba ogenda kusannyalala omalaawo essaawa nga 2 ng'osanyalala tetukeekoonako omwana n'akalaba keekaddo wamma kendaba wano nga tolina jambiya tolina mundu tolina buyambi bwonna weesigama ku common sense wo ekyo mukitwalenga nga kikulu yayiiya kyayiiya njagala olabe agobwa kati kyeyakola ng'asooka kati enkodo ng'amusanga akabengo kakusimbye obadde olowooza tekakusimbe kati abaza yawedda njagala kumanya lwaki otugoberera oli kalungi kinyiiza nze abalungi okubalaba nga beefuula abagezi kumba omuwala abaza ayimidde sayidi eri ewakaddo annange singa mukama akinkolera akaddo kaako ke kabaawula ye ne muyizi tasubwa kati saagala onziruse neera kubanga kiri ekigo kyonsudde nkyakubanja embooko 18 ku lubuto n'ennya ku lulimi laba bwe kijja ne kyekoona ku kaddo kakola maama kyeyaŋŋamba kituufu kakola otyo naye gwe onsikemu osooka n'owulira nga kakusanyalaza okugulu ne kambuka mpaka mu bulago we katuukira ku misiwa gy'emimu oba tokyalya nga tokyayogera kyeyakola naga alindako bali eri babonaabona ne nuclear weapons kino kyakulwanyisa kirala nnyo n'asooka afuna akakola n'akakuulayo kano ke kagenda okumaliza mission maama naye bambi ajja ku ttale ajja ayita abaana ayita pooshi
Kamasu pushi. My daughter. Ne mama naye alimba otukira okutuma omwana wo Kamasu. Aita Nachi. Tuwaye n'omu ayitaba. Tasobola kuyita oli Kasiro kuba Kasiro atataja atawulira. Najja nga akkirira ettale wabula kati wano oba ogenda kutandikira wa. Kubanga abaana baatwaliddwa n'owookusatu abadde abayamba. Ali eri naye. Kati maama ajja nga bw'omanyi. Ajja agoberera. Omanyi omuntu obeeramu ne kali ka instincts. Bw'oba owulira omutima gwaŋŋambye yita wano ate nze ne mpita wali. Omutima mpulidde omutima ogwokubiri omuntu ayala n'omutima gumu bagundi. Ewe mufera mbu omutima ogwokubiri gwate gungamba tokikola. Ng'ate guno omulala gungamba kikole. Bw'abeera n'omutima gumu ate omutima tegwogera. Omutima gwaŋŋambye. Omutima kati maama ajja. Atuuka awali omwana amukonako owaayo. Kati omwana ate akagundi ate ak'okulwanyisa kasookera ku maama. Osanyalirirawo yagana bannange tikunako tekaliko kamanyo nti nsoma batya okakozesa. Ebyokulwanyisa bitera okugirako akatabo. N'osoma. Tiwosike manduso oba okuba kati kulo tekuliko manduso. Maama olwamukona ku mabega. N'amunasula. Kati maama abalise amulaba. Soka awalula maama we. Tamukasiikiriza. Akyali n'olutalo olw'okutaasa bali ababiri kwegaseeko owookusatu kyokka ate naye mwennyini waakuna naye yeetaaga okwetaasa ng'asooka amuwummuliza wano ng'amuwuliza wano bannange ebyo mbeera eyo ate ekiro ebinnauganda byattama ebinnauganda abiribiri kino bino biibino abaana baakyusizaamu mu nkola bakuleetera ekisinga mu bisinga nolaba firimu ng'ona ky'ogiyigamu ng'enyuma ng'ate eri ku mutindo ogw'ensi yonna ng'eri ku mutindo gw'ensi yonna nga buli shot gy'olaba eri meaningful kyebayita production ezifuluma mu Uganda nga Parrowwood movie yasooka n'alekawo maama we n'amukolera kasigino n'amugamba munnange kati ono yagiza okugula okumu nga kwayera okinze mu bbanga obunawo buba buzibu akaddo kange nkasuddewa kimulaba takitontaasa jangu ontaase mangu naye nga yatataako okugulu maaniina awo yalasitula jambi akatemeko molokoni jimbi naye kale kati kanamutuuka bulungi mu bugalo kunsaawula n'akaddo kange ate akaddo yakamusuddeko ate n'akakongera gulabe ono si waakuva wano akaddo baakamusuddeko kitegeeza kasigala kwongeramu obusagwa mu mubiri kati driver oba pick-up guy ekyamazima baasokesemu gamba ddakiika entonotono bwe bazzeemu omukula ne bamugamba 10 kati alinze 3 awulira ke kaseera akakumamu ekisumuluzo ekisemba ave wano neerindako eyinza okuba nga munnange tusubwa ddiiru kuba nabo ojjukira babaleetera amasanga gano ate nabo ne bafunako kinene ng'asooka agira baŋŋambye wano mukakoonakona wano obudde bwe budde akatuuyo ke katuuyo ng'abalengera kati ate bazze bannange mukomera byatoloseyo n'abaana alaba bajja akunnumba ajja n'abaana babiri kumbe bali basirevusi be bebeetikka is the slave trader ne bajja gwe alo wano tutuuse Kamasu tutuuse ina keno emaali eri mu kikutiya nti ye mutule wansi ate dawali wansi birabe aha oli ose nondeterayo omuguwa kakati gwe mukulu yakala osibe mwannyoko yakutema musibe mangu emikono bannange eno emaali bagireeteddeko ne bannange mwatukulukusiza obwedda bwe buno bwa lwaggulo yankusibe naaki musajja omudde ayagala kuntemako gundi temako akawompo
baka kamuto kaba kawompe kaba kachikulu kaba kawompogoma ranga gafama mudewane ye mali emuletse anange teribale mane bimusobede owaye kati ate bano kye kigenda maso owaye It is okay. akiri fine gwe bindike kidio penga ate ne abana ndabo bino bani bano owaye nja kunnyonnyolera eyo kasite mali ogifunye sente zesinalaba naye ntwala gye tugenda okubeera nga tuzifunira jukiro n'abadde alina okubatwalako odo ndaba nga ali mu mission ereka kyaliwe I mean sente mpata ayagala kuleka seyawe enkodo kuba tamulaba tamayi gyali kati musituke situka ivalemani nadda zituka gwenja kubano maloto omunywezeza bulungi nti ye yangu wetolole tambula womala n'ogamba omuntu yenna nti nno gye tugenze oba gye tukutte wadde ekibaddewo Must let the police. n'oyogera oba n'ogamba polisi wadde erosi wadde chairman wadde owessaza wadde ki togenda kuddamu laba kyanyoko kino weyitawo yitawo omusoga akoba nti bitawo muganda n'agamba kamuhiya omuzungu n'agamba isha jahan yingira emmotoka yingira mangu yingira emmotoka sagala kuku yingira mangu emmotoka kati ate safi bwaba yingiramu temulina gye mumutwala akubira temulina ati unezonalira kati tonavuddewa ya kano naye yeebuuza yavaga safi gwegwani ati oli biki ne kamaso ali eri yeebuuza kati ate safi abiyingiriddemuwa kati oba oli agati oyingira emotoka ojja yingira kubanga olabika obamanyi yingira ne bakakwata mavumbavumba ne bakayingiza emmotoka simbulirawo ewali budde driver n'agikumamu mwenammwe oyo gwe mututte tebaagala mmanya waba mulinako oluganda era kisigala kikola amakulu mbaako gwe mugamba temujja kuddamu mulaba kamaso n'asooka akomawo emabega ono gwasinga okufaako oli gwe batutte olato damage ne bayita goni case n'asooka akiwa akagumya bambi ekyannyina anti munange bamututte bagenda kumutabusa oyo kasita tugamba omuntu yenna nti bamututte tugende tusirike kusirika busiru singa ate yagezezaako tutaasa n'atulumba mpaka waneno n'atutaasa n'atununula ate kati ffe tugenda muleka bulesi bamutwale newankubadde tetumwagala jangu tugende nno kigamba tibalisazeewo bamuleke tebagezaako gamba omuntu yenna maama gye yasigadde ku ttale lwajjukira okuba nti adde engulu naye nga agasituka tegaliimu ng'emmotoka bagitwala nga kamaso talina kyasobola kukolawo nga ne maama yeekaka baasituke naye ng'obusagwa bukyamuli mu mubiri kamaso ne mwannyina bajja bawonderawondera emmotoka bagigoba naye ng'emmotoka tosobola kugigeza ku photosubisi kati omuwala n'abakuba akagundi kaabwe n'akabakuba ne basanyalala nga driver agiriko basa aladde ku muti yagikuba ku muti yagitomeza temusobola kusigala nga muli awo sebo waayitawo essaawa entonotono era nga bw'omanya eby'ekitundu tekubeerako muntu omu emmotoka emala neerabibwa kubanga ovukosi ne batoobe baali bajja bagigoberera tiwakomekereza maama agamba munnange ekirungi kasita munaye poliisi yamaze neyitibwa agasajja ne bagatwala ne naadde neeraliikiridde abaana bange bonna basatu baadde bagudde mu buzibu kamaso yagamba maama nammwe mwenna abagenyi abali wano yonna yabadde ensobi yange kuba nze mbadde nga nkulira ekikwekweto ekitulugunya mukulu waffe n'agamba nsaba kisonyiwo kubanga bino byonna tuleka tubali tubikola lwa butamanya singa siffe twamuwambye okumujja ku luzi ne tumutwala bino byonna sibyandituuseewo era munnange saffe naawe nsaba otusonyiwe omulabi wa firimu oyigamu ki muno gwe bataagala ate ye teyabalese mu buzibu
Eya yazze agoberera n'asalawo abayambi. Maama yatunula embeera eyo n'agamba bannange, Nazaala ayogera naye ate anti munaye safi ni maama. Nkimanyi osobola okusoma lipsi zange n'omanya kye njogera. You are my sister. Naye nkimanyi oli sisita wange era nakava kukizuula essaawa eno longa wakava tutaasa. The only one I have. Yeko sisita wange yeka gwe nnina. Era nsobola okukitegeera bw'otya bw'owulira ku ngeri gye tukutulugunya. Ebimu tuba tubikozesa ffujjo, ebiranga tubikozesa butamanya. Naye ey'okubeera nti toyogera tekitegeeza nti no toli muntu nga ffe. Era ffe ekyokubeera nti twogera era nga tuwulira tekitufuula very special ku ggwe. Wabula onootusonyiwa byonna bye tukukoze okuva obuto tebigenda kuddamu kutuukawo. Baakakitegeera nti oli munnaabwe balina muyisanga bwe bayisa omuntu omulala. Yakubye bali akasannyalaza naye yatomukereza ng'omutwe agubbonze. Omutwe yagubbonze nekimukwatako wano nekimugamba naye tusaba otusonyiwe. Tubadde tubikola lwa butamanya, tubadde tubikola lwa buto na lwa ffujjo. Naye nga saa zino twakimaze ddo kirealizinga nti oli muganda waffe. Kyekava kasituka kakazi katu kayitibwa Kalinda Costa Original ne muzi ne kasooka kabawo akagumya ne kagamba naye nkitegeera ne Kamasu najja owaye kyannyinaze wadde totaaja nja kufunamu akumpaamu enkoko yangu. Ano balaba baana baleka kati bakuze mu ndowooza era ne maama bw'atyo najja n'agataka akagumya famire yonna nebeera ng'eweddeyo. Bwe tutyo bwe tulina okuyisa abantu ng'abo. Bagamba yawandiikibwa era netekibwa Geoffrey King nefulumizibwa Mugaya Faizo. Era eyo yo bwetyo bwegenze. Anaalaba eddako saagala osagasagane naye ng'alina kyoyizeemu Mukama akuwa omukisa. Ate alina kyoyizeemu linda eddako. Tough like a rhino, she got a mission, silent a mission, determination and concentration.